12 zakaita ku ssaawa emu yakanguzi ka leero oli ku 89 emmandoso nakusa mwezi 4 omwezi nakusa mwezi 9 olunaku olwokuna omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 tebanga 2025 2025 oli ku emmandoso program yitibwa kkiriza obagaana era tuwagera ensonga ziba nnyingi so nkwanjira bakulu abali wano oluvannyuma tulabe tutandikirako yasooka n'omubaka tukiikira ewaffe omubaka omukyala wakiso sebo mbuza batuliza nnyo abatuliza mwenna bannawakisa okusinga musiibye muti eyo mwebala okubanga muteze nate radio eno yaffe ey'omulembe Omutebi. Medi kyemanyi nja kukomawo konyongera okusaasira bannayuganda olw'ebitaalo bye tulimu eby'emirundi ebiri naye mu ngeri enjawulo kkiriza ate era nkuliseeyo abantu bonna bwe twali nabo emasuuliite ennaku ezo nga tuli wa Dr. Nkada nga tufumbiza omwanda waffe n'ebintu byonna ebyenjawulo bye tubaddemu mu ngeri enjawulo ate Mukama yeebala okubayisa mu mwaka kubanga Medi nasemba kubeera wano mwaka guli omukadde ogwa 2024 naye twebaza Katonda tusobozesezza okubanga twayongera okuba nga twazikibwako ku bulamu buno Mukama n'atukkiriza ne tuba nga tutandise 2025 era nga tumutambuza leero olunaku olw'omwenda ate era ne twebaza ennyo nnyini ddala Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka program ng'eno gye yateekawo okubanga bannayuganda bayongera okumanya ensonga zonna eziba zifa mu ggwanga nga tukosa empuliziganya eno eya CBS 89 katonyeze 2 Medi Mukama ayongera tusobozesa byonna bitambule mirembe toyanze oyo mbaka Ethel Luyima omubwate wawakisa aliko era ddako aliko era ddako okulunda kwawedde Mukama Katonda agenda kutukwatirako. Okay. Awo yo mukyala gwe tulina wano amulinaanye ye musajja mukulu okuva e Kabula. Medi ndakwa musagono kisooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka yatuteerako empuliziganya eno kuba tusobola okutuusa eddoboozi lyaffe mu bitundu bya Buganda ne Uganda yonna abakyasobola abawuliriza CBS. Ekyokubiri nebaza ttiimu ya CBS nayo etwatirira omulimu n'egutambuza ne program yaffe eno gye tulimu. Nakutwala n'omukisa guno okuyozayoza bannayuganda bonna okwakulisa omwaka ogw'2024 ate n'okubasabira omutonzi abayise mu guno 2025 abawa obulamu abawe n'enkulaakulana oba n'eddembe mu maka gaabwe. Tuusa n'okusaasira kwange eri bantu bonna bannakawempe paalamenti yaffe ya Uganda olw'okuviibwako mu Muganda waffe ate munnaffe mu paalamenti Honorable Segirinya kitalo nnyo kitalo ddala Asimu Enos Kinywa Matunda nga nkikira saza lya Ssaabasajja ly'e Kabula. Asimu Enos naye wali tuyina namutiyana soboza kutuliza se abatuwuliriza mbalamusizaako Medi guno gwe mwaka omupya ate gwe mulundi gwensoose okujja wano mu mwaka guno omupya gwa 2025 kama mwebaza okutuyisa mu mwaka oguwedde ate ne tumusaba na guno agutuyiseemu bulungi. Njagala kwegatta ku bannange okusaasira abantu ba Kawempe North abantu b'ekibiina kya NUP bannayuganda bonna okufiirwa omubaka Segirinya abadde akiikirira Kawempe North ate n'omubaka omulala omukyalo w'ebyafaayo mubaka Margaret Baba Diri yali mu palamenti yavaamu naye yakolayo ebyafaayo nti ye yawangulanga nga talaba nga muzibe naye ng'awangula abamulaba ye baatalaba ate n'ekyo nakyo kyafaayo. So olunaku lw'enkya palamenti egambye abantu abo bakungubagirwa mu palamenti y'eggwanga. So kusaasira kw'amaanyi ate kunyolwa kw'amaanyi nti omwaka gutandikidde mu bitalo nange Medi naziika ekalagala eyo
twafiirwa ku muliraano abe mukobaawo bekobe bamama bammwe baafa ne tubaziika era abatuuliriza njagala batuulize bulungi nemedi nzikirizaayo akantu kamu UCC yaweze ebizindaalo bino ebibeera ku byalo simanyi bizibu yabijjewa n'ebizindaalo ebyo kuba ebizindaalo tebiina buzibu abantu byebakozesa nte yange bagibba bannange bagitwala talina ngeri gyajja kudduka kusooka kujja ku rediyo bane embuzi ya gundi bagibbye omwana abuzze kati simanyi lwaki ebizindaalo ebyo baabiweze naye nze ndooza nti UCC esaana esooka enoonyereze erabe amakulu g'ebizindaalo ebyo bweneefuna amakulu gaabyo endowooza yandirongoosezaamu bulongoosa okusinga okubiwera. Tuyenze tuyampuliriza abakulu abakatuuka abasatu tulina Ethel Naluyima wano mukyalo mukiise w'Ekiso aliko era addako tulina Honorable Enos Kinyuma Chunda Asimwe ono National Resistance Movement ane tubeera ne Honorable Richard Lumu Kizito ono wa Democratic Party. Essaawa ziri 18 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Bingi ebiri mu ggwanga ne tuyinza kubuusa kwogera ku musajja wa Kabaka Honorable Ssejjirinya Muhammad yatugenzeeko mu ddwaliro e Rubaga. Ssejjirinya badde boogera ebimukwata ku bibadde bingi naye katonotono yazaalibwa 1988 Asimwe gumunye okuwalija emyaka emeka kati giri emyaka 37 gwe bazaala 1988 ibamuzaala yena ali mutena jembo yinza nga yakajja omwaka gumu ebiri ne bazaala Seegirinya ono afudde ku myaka 37 egy'obukulu yazaalibwa 1988 ekyo bakiyita Butale kiri Kaddugala kiri mu Masaka district yazaalibwa mu family y'Abakatuliki era bamusooka muyita linnya lya Richard n'akyuka nadda mu Obusiraamu n'atuumibwa Muhammadi era bw'abadde yasoma Kaddugala Primary School bw'ava n'agenda Kaddugala Secondary School bw'ava n'ajja Ekyebando n'asoma eyo byali bingi nnyo ebyeyo bw'ava adde akola ebintu bingi yali mukubi w'amasimu kati abo bagamba Lumu made by Made in Sereko abo Ssejjirinya kituufu natandika bangi balo bakyoya bamukolo kavuma abo tiimu yange eyo nene brandi yange kati ono atugenzeko munaffe Ssejjirinya Mungu amusaasire byasobya nebyamusabako wetwogera kakati ali magere yawadde musajja ali Kavule musonyi ali Kavule musajja yadde ku kadi ya National Unity Platform era nga gyali kakawungezi ka leero jajja okuva ate enkya jagenda mu Parliament bamuwe ebitiibwa bye ave tugende mu maka ge e Kasangati jajja okuva ate agende e Kaddugala ajja kuziikibwa ku Sande ey'enteekateeka. Abakulu abali mu studio nja kusaba ono koleji wamwe Lumu nombaka palisade wa radio n'aliga nti negati wamu wa Parliament mbadde naye kwa kisanja kino kiramba ate gwe Ethel wa kibiina kyo National Unity Platform mbalabye leero mu Parliament nga muteesa Ethel Naluyima naye ampuliza mu Parliament waliyo emirambo ebiri waliyo gwa Ssejjirinya ono nnyini owaffe n'oli omukyalo mulala bamuyita Margaret Babadiri yakikirako abalema yawangulanga kalulu naye nga ye muzibe ni awangula abalaba n'abeera yabadde yali ebisanja nga 5 myaka 25 nga mubaka wa Parliament okuva Koboko yamuwangula muzzukulu wa Amini yamuwangula n'abantu tasobola kudda kati emirambo giri ebiri mu Parliament ya Uganda enkya bonna bakusabirwa bawe ebitiibwa byabwe ffe tukwasa waffe Ssejjirinya tugende eri ewuwe makagi Kasangati ate bamutuggyeko omutwale e Kaddugala kitujja omusanga ku Sande tumuwerekere tumukwase Katonda Mungu we amulamule ye nga bw'aba ateeseteese tetuyinza twogera ku Ssejjirinya Lumu Ssejjirinya Muhammadi naye musajja wa byewuunyo Ssejjirinya namumanya ndowooza emyaka nga 15 emabega nga muvubuka muto nnyo naye bw'ojjukira wabeerangawo walk to work
Segirinnya oyo n'abyetabamu n'abitambuliramu nnyo bulungi era nsanyuse nga bagambye nti Imam Makumbi gyali kubanga bwe baabeeranga nga bakola pulaani zaabwe engeri gye banaakola ebintu byabwe. Ekyokubiri ne mulaba nnyo nga baleese okusasula TV kubanga eddanga TV zaabwereere wali musolo nga bata okusasulira TV yeetikka TV n'agenda nayo ku Parliament Segirinnya oyo. Ndowooza ebiseera bye yali kansala ku district ku KCCA ne bamukwata Segirinnya n'atandika okufuna amawulire mu abantu okumumanya. Ekyokubiri n'atandikawo omukutu ogwa social media nga yeeyitirako nti Mr. Update era nga update buli ku makya ssaawa 12 nga bw'oteekako Segirinnya alina by'aggamba. Yatandikawo eŋŋombo ey'amaanyi ennyo kawedde mudda yali Segirinnya oyo. Kwegamba nga Segirinnya engeri gy'akolamu ebintu bye ye yekka naye ate ng'akalandira yakajja ku ggwe kubanga gwe wamuyisangamu oba bweyisa ne tuwuliranga Segirinnya ku rediyo kwega burandi yo n'atagikuuma kugiteeka mabega teyakuswaza. Segirinnya ogenda okumaliriza nga yakutte kadi ya National Unity Platform yakuba nno bangi awo Kawempe North yakubirawo abantu bangi ab'amaanyi ennyo neyeraga nti w'amaanyi okubasinga omukubi wa musimu bakidandala bani bonna Segirinnya aleka Basebaggala Latifu Sebaggala kikumi kya ddoola Deputy Road Mayor Solomon Kidandala bona yabagaya busumbuusa n'abakubi akaga n'abalya bw'atyo Segirinnya n'ayingira Parliament. Segirinnya bayingira mu Parliament abantu bangi omanyi Medi abantu obanga okyali mulamu wano ng'otambula ebiseera ebisinga bakuyisaamu amaaso ebiseera ebisinga balaba oba toyina value naye Segirinnya lwe yasooka okwogera mu Parliament buli muntu yenna yeewuunya kuba teyasoma ebigambo bye teyabisoma ku lupapula yabyogera abijja mu mutwe buli muntu yenna yali mu Parliament n'asirika Segirinnya n'abalaga nti asajja na mutwe mwereere nina kye naleeta yayogera nalimu nange neŋŋamba nti buli lunaku abantu bayisaamu Segirinnya ono amaaso naye Segirinnya alina ky'asobola okukola Medi okuwangula obuwanguzi ekifo ky'obubaka bwa Parliament kyokka kikulu. Abantu balwana nyina bemmanyi nga bakeesimbawo emirundi 5 naye nga bo tebawangulanga naye Segirinnya yeesimbawo omulundi gumu ate n'awangula n'ayingira Parliament y'eggwanga. Kati ekyo kyokka kyanjawulo ku Segirinnya. Bantu bangi beesimbawo oli n'aga nti kati mbitadde sijja biddamu. Abamu ne bagwa ne baagala okuddayo emirundi n'emirundi ne kigaana. Naye ndowooza Segirinnya Katonda yali yamuteekako omukono gwe nga yamuteekako ekisa bw'atyo Segirinnya yamala ali mu Parliament y'eggwanga. Yeesimbawo 2010 n'atayitamu n'agwa. Yeesimbawo emirundi 2 n'ajja 2016 yali wa Forum for Democratic Change. Oh yes. Era n'agwa teyaggwamu. Yeesimbawo kubeera member wa Parliament. Yajjako yeesimbawo kubeera kansala. Yali kansala kukigira Kawempe North. Exactly. Mr. Hall. Era bwatyo. N'awangula kwolwo nga wa FDC. Naye ku bubaka bwa Parliament ndowooza yatwala omulundi gumu era n'awangula. So yali 2011 Musejjina yavuganya kuba Kawempe North gwasooka ogwo nga mubaka wa Parliament kyali ayagala. Nadda wansi. Okay. Kagamba yali strategic. Mumpimpi. Yalina strategy. Eddakiika 28 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi abazadde mwena tubaaniza ku Rainbow Nursery Primary School ewazana ku luguudo lw'Entebbe nga bayatiikirivu nnyo kuvumbula ebitone by'abaana ebipya buli lunaku. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyu ate nga yeeyagala. Ssomero zaffe balungi era bamalirivu nnyo okuzuula ebitone by'abaana buli lunaku olukya. Ebibiina byaffe matiribona gennyini ate ne compound gaggadde. Abaana beeyagala batendekebwa mu art and craft okuyimba emizannyo empisa saako ebyobuwangwa n'eddiini. Tulina center number era tulina ne school shuttle oba van etambuza abaana. Wandise omwana wo kati ku Rainbow Corner
nursery and primary school ebisale bijja mu nsawo yo era bitajja kukalubiriza nnyo. Tuli ku simu 0753 38684 0772 38684. Omuzadde weebuuza gy'onosomesa omwana wo musoma olujja okuva mu primary paka ku university. Jangu omwolesi gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate erijja mu nsawo yo. Mulimu ag'ekereziya, mulimu abafu ag'abasiraamu, abanafu abaprotestante, aba adventi n'amalala mangi. Omukolo omwolesi guno gutandika nkya nga 10 komekezebwe nga 12 guno mwaka 2025 ku Mengo Senior School. Tubateekeddeyo olusiisira lw'ebyobulamu nga luno olusiisira bajja kuba ntujjanjaba abalwadde ab'amannyo n'endwadde endala nnyingi. Ab'amasomero mujje mwewandiise n'amasomero gammwe, mwekwata emidaala omwolese gugenda okubeera mwolese amasomero gammwe. Mujje mwewandiise musobole okujja enkya okwolesa ng'olina omudaala gwo. Abazadde bajja kujja nga batambula mudaala ku mudaala. Katuteeka okuba abantu bateteezaawo bulungi bintu bya kigunjufu. Teeka okuba ng'olina omudaala gwo. Jangu wewandiisa no ku mulyango gwa Bulange wennyini awali ofisi ya bulambuzi. Wewandiise essomero lyo osobole okufuna omudaala Mengo Senior School. Enkya wanagenda okujja paka nga 12 ng'olina omudaala gwo. Kumanya ebisingawo essimu 0709 248 246. Nalima munnammwe kitalo nnyo kitalo ddala lumu kyaleseeyo bannaffe ababiri naye ate kati bugere nnyo tusooka ne tusaasirako abo batusooka mu parliament omuli eyali ey'omukaaga, ey'omusanvu, ey'omunaana, ey'omwenda n'ey'okkumi olw'okubanga kati baviibiddwako munnaabwe ate era bagreat kitalo nnyo ddala. Naye mu ngeri enjawulo ate kati nsaasira bannange be tuli nabo mu parliament ey'okkumi nga tuviiriddwako Seggirinya. Nsaasira nnyo parliament ya Uganda okutwalira awamu okulemberwa speaker. Nsaasira ekibiina kyange ekya National Unity Platform ate nga mu parliament nze vice chairperson wa caucus ya National Unity Platform. Era abasobodde okundabako nsoose ku kavule ndeese omukolo gukyagenda mu maaso. Nsaba Medi mtegeeze n'abawuliriza era we tuva wano tugenda kusula ku kavule kuba tukyaliyo twaga tukungubagire munnaffe nga tumanyi nti Seggirinya yabeerangawo abantu bangi nnyo ddala. Nyongera okusaasira abantu ba Kawempe North kubanga Seggirinya mwamulonda abe nga abakiikirira naye bambi temusobodde kulaba bukiisi obwo era obukiisi obusinga bwe twogerako bwe bwaluli nga kansala. Mu ngeri enjawulo nsaasira maama Medi nali omu ku abo abasobola okufuna omukisa n'entuukako mu ddwaliro Aga Khan mu Nairobi. Maama era ye yaliwo. Maama buli ddwaliro lye tubadde tugendamu wano we tubadde Rubaga ne tubeera Ensambya ng'era maama gw'olaba naye tusaasira nnyo maama wamu ne family okutwalira awamu. Ate era Seggirinya ono ffe abaamulambula ng'ali mu kkomera ng'ali Kigo ng'ali Luzira kuba abasinga mujjukira bannayuganda nti obulamu bwa Seggirinya buno bwayongera okusereba ng'ayingidde ekkomera naye tumanyi tujja kulinda ripooti y'abasawo eyongera okutubuulira ddala obuzibu bwaliwa ngeri ki gye yatuuka okubanga we yayingira ekkomera ate obulamu bwatandika okuba obuti. Naye mu ngeri enjawulo Medi waliwo kye tujjukira era ne tuyongera okusoma ti ensi eno ffenna tugiryako makoola. Tomanya ddi Katonda lwagenda kuyita kubanga leero nga 9 okubanga obulamu bukedde obwa Seggirinya nga tebuliiwo nga buli omu abadde akimanyi bulungi nti mwami Seggirinya onyo abadde atuwa update ne ku kitanda kwabadde nga abadde era mulumu agisa n'ateekayoko ka post lwafunyemu amaanyi. Nze mujjukira ng'omuntu bwe twafiira Stuart Mutebi awono yali afunyemu nga bamutadde n'afunamu akangubanguba twali ne ba Alani abo ne tuziika eri ewaffe Kasokoso. Era bambi mu ngeri enjawulo Seggirinya ali omulaba nga wadde munafu naye ng'akyalina ogwo omutima ogufaayo ku bantu abalala era ne mu mbeera yonna gy'abaddengamu nga buli wogendayo ng'akyalina essuubi ti bannaye munsabire. Era bwe yadda bw'ati naye namugamba gyakimugamba ti bannaye
nsaba nfuna omukisa ate nkyusa engeri gye bantegeeramu kuba obulamu bubadde bwakusaaga era nga ne bwali ku kitanda naye era alaba nti bannayuganda balowooza nti ali mu kusaaga obulamu bulugenda naye bo balaba nti alinga akola ki asaaga so kitulaga nti olumu tuba tulina okubeera comic oba tubeere mu bulamu bwaffe nga tubutwala laita kyemmanyi ebisinga tugenda byogera enkya ku parliament kubanga ku ssaawa 3 batuyise ate mu ngeri ey'enjawulo Speaker wadde amaliriza parliamenti leero n'atugamba enkya tukeere essaawa 3 tube nga twogera okwongera ku munnaffe naye ate era we tuvaawo abaana abatwegasseko ku muzikiti wali embogo agenda kubeerawo ku ssaawa 8 then ate ffe ab'ekasangati tugenda kusula naye mu makaage ekasangati mu Wakiso so bikyali biwanvu kubanga mu lufuutifuuti oli gy'ayita dark moment ey'eggwanga temusobola kufiirwa abantu bakulembeze babiri aye ne musigala ng'ebintu bitambula byebimu Medi tufiiriddwa nnyo nnyini ddala era mu ngeri enjawulo nze neebaza nti essaawa eno ku Kavule abantu ab'ebibiina byanjawulo abakola ki abaliyo ne okuva mu bibiina DP UPC abalabye former leader of opposition omukyala Betty Awol okuva mu Gulu City waliyo Makumbi okuva mu Democratic Party waliyo n'abalala bangi ate tusiramala kwogera ne ku gavana wa Wakiso y'omu ku bendese bagira babeererawo ku lwa Wakiso bayongere okulaga nti awange ababusiro South ne Lord Mayor muleseeyo abala bonna so abeetegereza naye bangi abantu bazotukungubagirako ng'ekibiina bazze tuyimirire wamu mu kaseera kano waliwo kyendabye olinga agamba Sejjina rest in peace okira batya adakute ekipande mule mirembe waliwo akukendabye oli adakute ekipande konza atono ekipande akute kyaki era so nakyogedde bulungi Sigirinya yabagamba wali bavudde mu bulamu bw'ensi eno tebagambanga nti rest in peace Mr. Update fight hard or fight harder waye ekirubiro kyenga Segiri olusi mukama abali tana kimutuusako nga bwakyagala olutalo bali tukyakola wango lya kutte ekipande nganti kama rest in peace ate bino bikikoze okuba oluzungu lumusi lukwata bulungi nekireka agambe nti obulamu bwabadde musajja mulwanyi temugamba nga mbuyavudde kuwumula ne Montana agenda kulwana alwanireyo eno sigwa bali mu parliament okutandika mu butuufu fiirdwa amamemba ba parliament babiri naye nze ku lwange Margaret sijja kumukaabira nnyo babadi simukaabira nnyo kubanga ne Bible yatugamba fa abakkiriza abakristaayo batugamba nti omuntu bwaweza emyaka 7 ekuba nafidde ku 7 ayafidde ku babadi yafidde ku 7 ono asatu mu 7 ekitegeeza nti ye omulimu omunene eri eggwanga abadde alina kyakoze eki naye Segirinya atulumye nnyo lwa nsonga afidde ku myaka eggwanga gyerumwetaagiramu 37 myaka 37 myaka mitonyo nnyo awo nnyongera okutuusa okusaasira kwange eri maama we ne famire yonna bannamasaka mwenna bananuupu ne parliamenti nga fe abadde bakolagana naye oba babadde bakola naye atulumye nnyo Segirinya mujjukirako ebintu nga bibiri sijagamba nti abadde mukwano gwange nze musanze mu parliament naye ng'omuntu azagobera ebyobukulembeze nzize mfollowinga enkola ya Segirinya muyizeeko ebintu nga bibiri oba bisatu ekisooka he has been a very young and progressive person. Progressive mu Luganda nkiyite abadde muntu akulakulana omuntu okugenda ne weesimba ku member parliament n'otayitamu naye n'obeera comfortable n'odda ku bwa kansala n'olinda emyaka 5 n'ojja n'okomawo ekirubiro kyo n'okikola n'okifuna ekyo si kintu kya muntu wa bulijjo kubanga singa nti yagwa luli oluusi yandiwedde amaanyi n'abivaako but the progressiveness in him ne commitment to the cause yali ayagala ey'obukulembeze kyekyamuleta okubeerezaamu n'abeerezaamu eventually n'afuuka member of parliament naye newabeeredde member of parliament nja kugamba nti nze kyembadde ndawa mwami oyo Honorable Segirinya Mukama yali amuwadde ekitone tabadde muntu wa bulijjo kubanga following Honorable Segirinya gy'abadde nayo
si abantu ba bulijjo naffe abali wano abasatu abatudde wano Segirinya singa bataddewo box n'aba NRM abadasobola kunsinga obuwagizi mu bantu ba NRM kubanga engeri gy'abadde akola ebintu bye newankubadde abadde alwanirira he has been an activist ng'agezaako okulwanyisa embeera eriwo nti ekyuke ng'ayita yasookera mu kibiina kya FDC najja mu NUP naye ng'olaba nti ekintu kyalwanira akitaddeko omutima akiwadde obudde bwo bwonna akiwadde amagezi ge gonna tewali mu mutwe gwe n'olunaku n'olumu Segirinya lwe yali agamba kangende kanteke okugulu wano okulala nkuteeke wano Segirinya bwe yafulumanga okulwana ne poliisi n'alwana nabo bwe yafulumanga okuwakanya embeera embi eriwo ng'agiwakanya nga talinamu kyekubirira oba nga talinamu kutya so omuntu bwe tufiiriddwa ng'eggwanga ng'ebya pate byonna tubitadde wano ebya politics eza red ne yellow ne green tuzitadde ebbali I can honestly say tuluzinze ekitonde ky'amaanyi mu Segirinya kubanga omuntu okuteekawo erinnya ly'abadde ataddewo erya Mr. Update n'osanga buli omu akeera ku Facebook oba ku Twitter oba wonna wada postinga videos ze you look up to Segirinya's videos kubanga nga zirimu okusesa naye ate nga zirimu ne message zirimu okusomesa oba okubaako kyoyiga mu nkola y'ebintu okusingira ddala nze zembadde olwaleero actually bwe bantegeeza nti banasomye nti Segirinya afudde yasoose kunnuma kubanga nze namulabako nga yakava mu kkomera ng'embeera si nnungi nenjogerako naye actually ne Honorable Nsereko twali wamu ne twogera naye kumbe biki byasobola okukola okulaba nga abeezaawo oba adda mu mbeera entuufu okuva of course engeri pate gyetazikwatagana nnyo naye naye bangambye nti afudde nekinuma nnyo nekinuma nenzukira emabega eyo naye ate bwe ngenze ku social media nembeera nga ndaba video za Segirinya ate n'ennaku nenvaako nentandika kuseka busesi kubanga waliwo gye ndabye ng'alwana ne Pastor Bugingo yali agamba nti genda mu kya kya Pastor Bugingo ntuule bwe yeeyogeza ebitakwatagana ngenda kugoba ekyaki ya Bugingo mu kawempe tagenda kuddamu kusomesa but in my head I was imagining ettaka lya Pastor Bugingo n'abakristaayo be n'abantu be kati n'abagoba muti then najja lwana ne police the funniest yali agamba obusajja bwa police bwankubya akasajja kankubya ejjinja kankubya ekikondo kyali kiringa ejjinja lya mizaani eyo naye ebadde ensesa busesa naye mu ddakiika bbiri yali akyabyogera police nejja ate nadduka buddusi basically ng'olaba he had a lot of humor but that kind of humor ng'olabira ddala nti kyali kitone ebintu bino tubisikemu naye lwakuba bambi omuntu gwe tufiiriddwa bwe bulamu obutono bw'amazo emyaka 37 akikozesa bulungi nze bwe tuba tumeasuringa byakoze ne byatakoze nsuubira nti Segirinya atadde tofaali ku nkulaakulana y'eggwanga lino era tumufiiriddwa mu ekyo newankubadde yesi abadde alwanyisa embeera eriwo ate nze ndi mu mbeera eriwo naye nga nkukakasa nti singa Segirinya abadde alwanyisa embeera eriwo nga teggwe mwoli ngaze mwendi ekyo kisanze otya nze nga nze Enos Pugambye enkola ye mbadde ngyenyumirizaamu kubanga naffe nga abali mu gavumenti waliwo ensobi ezibeerawo so bw'olaba azirwanyisa nga teyeekubirira tali mu gavumenti waliwo okulwanyisa nga just oli mu kulwanyisa n'ovumirira buli kintu n'okivumira nga toginaamu program gy'okivumirira naye waliwo ali objective kubanga ndabye one of the videos also lwe bali batadde kano Kizza Besigye mu house arrest n'asanga abapoliisi n'abagamba ne kati mmwe mulowooza Besigye talina baana bagenda ku ssomero mwagala abaana bayitewo musibye wano muggyemu ebintu byammwe so n'olaba nti ddala newankubadde alwanyisa gavumenti ne mulimu ebintu ebyali agezako okukola ki he was a bit objective yali talwanyisa faa yali alina ensonga ate n'ekitonde Mukama kyali amuwadde ekyokubeera humorous n'akikozesa bulungi okulaba nti aleeta abantu on board I'm very sure NUP mu Kampala Segirinya
abakubye ekituli ky'amaanyi kubanga yabadde asingayo kuba mobilizingira abantu mwenna mu level yonna gye mubaddemu. Dakiika zizinzirya na munnya nsaba ku lwa National Unity Platform Kigali ekyasegirinya. Medi kkiriza ate nkujjukizeeyoko kano nti Segenya bwe yali yakava bw'ati mu kkomera olunaku lwalabikako mu Parliament yayogerako nnyo ku banne baleseeyo abaana baffe abakyali mu makomera nga baasibibwa olw'ebyobufuzi era ku olwo yasaba nti Parliament ebeeko omukono ogw'amaanyi gweteeka akazito ku executive abaana bonna bateebwe. Medina kati tukyalinze ensonga eyo ebenga evirawo ddala era tusuubira nti Parliament nti executive cabinet wakati mu kukkiriza omuntu waayo mu Uganda avudde mu nsi eno tugenda kulaba buli musibe eyakwatibwa ng'akwatibwa lw'akakwate ka byabufuzi ng'afuluma ekkomera ng'agamba bannange Segirinya wummula mirembe ensonga gye waleeta okuva mu kkomera tugiwulidde era tugitegedde katubate abaweerera ddala. Newankubadde yagamba nti neyo wansi ne mu nsi gy'agenze mu Kabuli gy'agenda okubeera ajja kubanga asigala abalwanire naye muleke naffe kati abakyaliwo tulabe ku bikyamu ebitannatereera bitereezebwe nga tujjukira Segirinya. Dakiika ziri 13 zokka ezibulayo okuyita kuwera essaawa 2 ez'akawungeezi ka leero. Titulina bingi ebyokwera ku Segirinya budde bukyaliyo mitendera ekyali gimu Kavule bagenda kusuula nga bamwogerako. Tujja mwogerako enkya mu nzigiti eri Wambogo Kawempe, tujja mwogerako Kaddugala, tujja mwogerako Kasangate. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muhammad Mungu akusaasire byakusabako. Enkya aleetebwa mu Parliament ya Uganda si yekka ne Margaret Babadiri bajja baleeta enkya basabire bakole mukolo ya Parliament nga bwegikola. Era enkya ate olwaleero wabula Parliament kubeeyo oluuso babadde balina bebogerako ampuliriza ensi eno ogenda mu maaso naye nga bibaddeko mu Parliament kanjye mbikubuulire. Somero bayita Caring Heart bakutegeeza nti omwana asaanidde okusoma mu ssomero eddungi era tusomero eddungi mwasomera amaanyi gonna gabeera mu primary. Ssomero lya primary baliyita Caring Heart for Children lisangibwa waffe eri bayitayo Kanzizi Masuuliita. Ssomero ddungi omwana mwesomero mu musingi mulungi. Ssomero bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School. Ssomero ddungi ebizimbe bya mutindo abasomesa batendeke bulungi. Essomero abasomesa basomesa nga ya kikugu ensula y'abaana n'endiisa nnungi ddala okuzaama. Bayina emmere yaffe eri organic era okutegeeza n'obukumi weebuli. Kamera zimukengera weeziri bali mu kikomera lya day and boarding abasulayo n'abava eka ye day and boarding. Caring Heart for Children School Masuuliita tuli wagazi tulina ebisaawe abaana basamba omupiira n'ebitone tubitumbula tubizuula buli lunaku kusamba omupiira okubaka okudduka n'ebirala byonna. Fees nsaamusaamu. Caring Heart for Children tusangibwa Kanze Road Masuuliita kwandisa abaana kugenda mu maaso muleete omwana bamuwandiise. Balina n'emmotoka van oba shuttle ekimu omwana mu kyalo essomero lino Caring Heart erinnya oliwulire Caring Heart okufaayo omwana banona munone awo ku mulyango n'agenda emmotoka bweri etambuza abaana ezibakima paka ku ssomero gye basoma eyitibwa Caring Heart for Children Primary School. Kumanya ebisingawo essimu eri 0753 739 562 wazi 772 388 374. Caring Heart for Children School with a difference. Sabuni anaaba bamuyita Lanzo, ayoza engoye bamuyita Jama. Lwaki ena mwogere kuba kampuni emuleeta erimu bayita Chapa Enterprise neyawulamu. Sabuni ono ayoza gwe bayita Jama atukuza engoye tajebeera muweevu mu ngalo alina akawoowo ate tagwerera. Jama omugole ngoyimire kweza ensonga ez'essatu atakuba ekyovu. Era Chapa Enterprise nita sabuni anaaba bamuyita Lanzo alimu awonya obulwadde bw'olususu bamuyita Lanzo antibacterial ate nibabeera ne Lanzo Ascool. Buli kawuka oyagala sabuni ono akalina anaaba ayitibwa Lanzo. Si wakunoonya ali mu supermarket zonna era ne maduuka amalala gatali manene. Chapa Enterprises yasala omukutusiza okumpi mugezeeko
togenda kwejusa abaana abadda mu masomero gwe banga okimanyi abaana bajja kutwala sabbuuni anaaba omitalanzo ate obuuka wonna omwana n'anaaba mubiri tegumusiiwa buno olusolosolo lwali badde lumutawanywa naye takula nga tasoma kasaabira ne lanzo antibacteria ekyo kiba kiwedde Chapa Enterprises bali mu kikubo omusizi genda omunoneyo ampuliza nkyakutegeeza nti olwaleero mu paalamenti bebalangiridde nti nkya abantu bagwanga batugenzeeko omuli Muganda Muhammad Ssejjerinya ne Margaret Bobadil bafudde oli yafudde alina emyaka 7 Ssejjerinya emyaka 37 bonna sipiika akkiriza enkola ya paalamenti ndowooza okuba nti abaliko omubaka ajja n'ayitayo ne bamuwa okusibula okulungi kale nkya gyebiri wabula bino bibeereddewo leero wadde mu paalamenti ensonga egyali batambuza oy'okwekulaakulanya ey'okubagiyita National Development Plan baziwe ennamba ebadde eggwako eyenda kuggwako eri National Development Plan yandise NDP3 ejja kuggwako mu Juni ono ene batenda kuggwako kati ate balangiddeyo empya etibwa National Development Plan eyokuna era nga Minister of Planning State Minister omuto mu gavumenti ya Uganda ekitongole ekiteekera eggwanga Amos Goloobi yagirangiridde bino byabadde mu office ya president eri wansi yadde babirangiridde Goloobi yalangidde National Development Plan eyokuna nanti ejja kubeera nga yiteesi ejja kuba ready era n'agamba nti negenda tutandika okulaakulanya eggwanga yagambye ziri mukaaga NDP zino National Plan enteekateeka zino baziwadde emitendera level ziri mukaaga tukwera kukwata eyokusatu yawedde eggwako mu June kati empya bagirangiridde ejja kutambula ate nayo mukazi zijja kujja paka mu 2023 bakiyise bali mu kiri ekiyitibwa Sustainable Development Goals mu batandiki gye bayiseeyo akulu abali bali mu parliament eno eyokusatu ku 10 batambuddeko ebitundu 17 17%. Goloobi ayanjudde empya kino kyenjogerako ampuliza National Development Plan yenkulaakulanya enteekateeka gwanyi gye litambulamu eno gye tumazeeko bakitandika obutundu bagimazeeko obutundu 17 lumba otula ku 10 wasigaire mumeka mwaleseeyo mumeka 83 mwaleseeyo mubakidde endala empya kati ebitegeeza ki obinyonyola otya abantu beewa mu bisingo kinyamahunda huno bebagireese machunda amata amafu ali wano engeri gye tugenze mu byenkulaakulana gatugere byenkulaakulana njaga onsonyiwa akantu kamu saaga kulekayo nga tukungubagira Ssegirinya waliwo akantu kamu ke mbalendeseeyo akakwataganya n'enkulaakulana nze nga Enos mwebaza newankubadde atuvuddeko ng'akyali muto olw'obuvumbu yali atadde Kawempe mu mwaka gwe ogusooka n'abagulira ambulensi n'abateerako eddwaliro yali abateerako ndowooza ne bbaasi awo yali akatandika okubagulira bbaasi nga kikulagira ddala nti ali musajja wanti wankulaakulana abalala nga tebabikoze yasettinga pace ekyokulabirako yasettinga ekyokulabirako eri abakulembeze mu Kampala call it Greater Kampala kubanga basinga tebasula mu mabanja ekyo kiri eri bo kati fa ababikolera mu byalo fa ababikolera eri mu byalo kola tutya abakulu bano bajja ku radio ne bavuma NRM ne bavuma Museveni ne bavuma buli omu enkeera ne bafuna ki akalulu Ssegirinya yabalaga nti osobola okuvuma naye nenkulaakulana naye ng'okola ki ogikola so mwebaza newankubadde atuvuddeko so kanzire ku mulamwa ojja kukidda Honorable Jedda kiba kya buli az'amaanyi tugenda ku DP3 naye kiba kya buli az'amaanyi okutandika okubanga tuteeka abatuwuliriza okubagambisa nti nno buli woteekawo omubaka mu parliament alina okubanga
akola kubanga nze omanyi nalwera mu local government olina okwawula emirimu oli wabanga yagadde aba yagadde naye emirimu gy'okuba nti oleese basi kati basi teziri mu Kampala oyagala otutwale ntino basi lwaki traffic jam oyagala okwebuza nina programu yagenda ffe tusomeka nkubuulire nina byenkola mu Wakiso naye ebyo tebisobola kubanga parameta yakunji ajinga nga MP tontunulira nga MP olw'ebintu ebimu naye kati anti ekiriwo anti ye Ssejjirinya ye eno sikyagamba simu nti Ssejjirinya Mukama musaasire yateekawo ekyokulabirako namutandikira okwo omanyi lwaki saagala kukireeta nina ababaka bemmanyi saagala kwogera saagala ababaka bambi bayongere kuteekebwa mu gabanja aganene ge balina ekyo sikyagala kubanga nze nina abantu abamu nga bali bagala babeeko pesi gye batambulirako ono n'abasika n'abakuba olukoba saagala kugamba n'abakuba olukuba eno sigala twebaze Ssejjirinya ne waatali ya setting a standard kati kanzire ku nkulaakulana omanyi ono mwanyina saagala kufuna bizibu naye kanzire ku nkulaakulana ekisooka it's okay. Bali mu mabanja manene kubanga bakola ebyo ebibasika netwagala zamani ndi muloko Naluyima katugende ku nsonga endala Naluyima tugende ku nsonga endala nkujjeeko kale Naluyima tetulina obuzibu abujjeewa wekolera ku pesiyo enze mbale nebaza Ssejjirinya mbale nebaza Ssejjirinya tugende ku byenkulaakulana katudde ku byenkulaakulana enkulaakulana gye twogerako ekisooka soka nsabo nnyo national development nsaba honorable Asimu otambuze abantu babende batambule n'okumanya bwe tugamba National Development Plan NDP kitegeeza kingujjeko kiyoga nti bivudde mu Ministry Planning and Economic abantu batambule n'okumanya then otubuli erimu akitambule ku 17 mwaliso 83 mubakidde empya olw'obudde sigenda genda nnyo wekitandikira wekiraga naye ekikulu ennyo kye tulina okumanya nti National Development Plan ye nteekateeka gavumenti gyeyina mu bikwataganya n'enkulaakulana y'abantu bwe tuba tugenda tukulaakulanya tutya abantu baffe okubajja we bali tubateeka awalala tulina okukiteeka ku lupapula then esente kiringa bw'ogamba nti kankiteeke kali ku lulengo lw'amaka ogamba nti mu myaka 5 njagala kukola kino kukola kino then bw'omala okukola plan eyo n'ogamba kale nina okunoonya sente ez'okukola kino zino nja kuzijja wano zino ngena kati kyekyo plan gye tuyita National Development Plan ye plan gavumenti gyetambulirako okuddukanya emirimu gyayo ng'etuusa obuweereza eri abantu kati plan eyo tumaze endowooza kati nomwaka tuli mu myaka kati nga 10 oba 15 waliwo plan yasooka waliwo eyokubiri waliwo eyokusatu gye tubadde tutambulirako nga buli budget gye tufulumya etambulira kwezo kweyo National Development Plan. Now omwaka gw'ebyensimbi 25 guno gwe tulimu 26 mpaka 29 tugenda kuba tutambulira ku National Development Plan 4 oba eyokuna si mpya nnyo nedda wabula bakutte ebibadde bitanakolebwa mu programs ziri esatu ezasooka ne bazimba nga basinziira ku bwetaavu bw'eggwanga n'ennyingiza y'eggwanga ne bakola mu plan eyokuna so sikugamba nti ziri bye baali bateese babirese kati gyokulaba nti kati nganze anti omutambula ku 17% 83% besiga kati very good 83% eyo bagizimbye ne bagiteeka mu program enempya tebagirese ngenda ku ekyokulabirako Lyantonde tulina oluguudo oluva mu town ewaffe Lyantonde luviira ddala Raaka ye Lumbugu ne lugende ne lujja ne luyita Lyantonde ne lugende Entuusi lwali mu development plan eyokubiri ne lujja ne baluteeka mu yokusatu kati tulutadde mu yakuna kitegeeza ki nti tebafuna ssente oba resources z'okulukola mu ziri plan ezasooka naye lukyali mu priority yaki yeggwanga so eno gye twogerako olunaku lwaleero ekisooka objective goal yayo eki oba kiki kyerubira oba ekirubiro kyayo bagamba achieve higher household incomes unemployment full monetarization of the economy
and employment for sustainable social economic transformation. Ogwo gwe mulamu gwayo gugamba ki twagala okwongera ku nyingiza y'amaka. Uganda eyagala. Okay, Uganda ng'eggwanga wa government ya NRM yagala kwanga jukira nti tujidukanya ku musingi gwa NRM bakalutekana batu mpaka 26 fetu wajirese wa DP sagala ajesibeko nono mchara wa NUP twagala okwongera kuki kunyingiza y'amaka national development higher household incomes monetarization of the economy okula nti buli omu ayongera okubeera mu anga akolera katale nga takolera makage okwongera okutonda w'emirimu ng'ebyo na tubikola nga twagala nti tujje gwanga lyaffe we tuliteke awalala kitegeeza ki GDP yeyongere n'ebirala mwekyo tutegeeza ki that is the main objective naye ate waliwo kye tuyita strategic objectives nga main goal gijeko. One of the first there are 5 strategic objectives. One is sustainably increase production, productivity and value addition in agriculture, industry, tourism, minerals, oil, gas, ICT and financial services. Kitegeeza ki twongere mu nyingiza yaffe oba mu nfulumya gye tufuna mu byobulimi mu bya tourism tujjemu sente nyingi kubanga dize tujjamu tezimala mu byobu ebiri wansi minerals sibo kiri ebyogaga bye tulina wansi tulabe nga tubijayo kati nga gold baga Karamoja ina gold mungi Buhejo ina gold mungi wano ebusoga bayo gold mungi tugezeeko naye tumujeyo wansi then tuongere okujja amafuta wansi gatuyambye mu nyingiza yaffe tuongere mu byo ebyomanyi bya ICT tuongere mu financial service ngebyo na tugezaako kola abantu tuongera okufulumya n'okwongera ko value addition mu bitundu enteekateeka eno ya government eyo nteekateeka esooka wansi kusomezo netano logolo byene betugambidde sustainable industrialization for nagamba to inclusive growth employment and wealth creation ebigo byogedde exactly kati ebyonna gwe mulamu gw'amaanyi kyadagamba nti twagala tuyite mu kwongera value mu bintu nga tuyita mu industrialization oba tuyite mu makolero mu kukola amakolero gano abaana baffe bafune ki emirimu ate tulabe nti tewali gwe tulika mabega inclusive growth tetubaako gwe tuleka emabega buli employment and wealth creation tuyina essuubi nti bwe tubanga tetulina gwe tulese mabega nga tutaddewo nga tutereza mu nyingiza y'amaka n'emirimu nagyo gikola kubaawo gwe mulama gwa plan eno naye tugenda kukola kutya bye byenkulaze okujjayo ebiri wansi then ekirala enhance human capital development along the entire life cycle mulimu improved learning outcomes and acquired skills katugenda kukyusa era already twatandika okimanyi bulungi nti twale tulina bye tusoma abazungu bye bateekawo curriculum naye kati twakyusa twagala tugende mu by'emikono abantu to increasing our acquired skills relevant to the job market tweke kusoma busomi nga katale emirimu gye tusomera tekagyetaaga mwekyo objective ey'okubiri gamba improved quality of life mwebyo tulimu maternal mortality rate abaana abafa nga bazaalibwa tukendeeze mwekyo neonatal mortality rates tuzikendeeze total fertility rate tugitereeze basically population growth life expectancy ebyo byonna tubitereeze bikwata mu bulamu bw'abantu then also mu plan eyo strategic objective ey'okubiri mulimu improved access to services for social care protection safety and equity. That is access to safe water akola nti abantu bomu byalo banywa amazzi amalungi onali basimwe bino ani abiteesa abituteeseza bino byonna atumanyi bino abateeseza yani biva mu research anti ani atuteeseza bino nagati eggwanga litambule liti kiri bwe kiti abakulu aba National Planning Authority oba ekitongole ekikwataganya ne okuplanning eggwanga muvawala ebirimu very good mwami muvawala ne tiimu ye bagenda mu byalo kino kye twogera mu parliament kyatandikira eri mu byalo ne wano mu matown ne batandikira wansi ne bamanyi obwetaavu bw'abantu aba bulijjo betaaga amazzi amalungi betaaga okugyawo traffic wano mu Kampala
betaaga enguudo ennungi, betaaga amalwaliro amalungi, eddagala mu malwaliro. Ebyo byonna ne betaaga nti bwe tuba tutambulira ku highway amataala gabenga weegali kubanga accidents ezisinga ezibaawo ekiro lwakuba nti wabeeramu those dark corners. Byonna ne bagenda ne babikuŋŋaanya ne babijja mu plan eno. Kati ne bagiwa government. Ne babiteeka ku lupapula. Mwami muvola ne tiimu ye. Ne babiwa government. Ye cabinet. Cabinet naye ne bitunulamu ne bagamba kati kankwe ekikulabye wano nga mu Kampala kye baleese ekintu ekikulu ennyo ky'amakulu. Baagala bakyuse ku housing plan kitwale ntya. Olaba enzimba yaffe abasinga tebazimbira ku plan. Oba Kampala tezimbiddwa ku plan. Omuntu ono azimba ono n'atunula ono n'atunula ono. Ekyo kizibu kimu. Ekyokubiri ennyumba ze tulina tezimala. Ekiretedde rent okubeera expensive. Ekyo kifudde Abannayuganda abaavu. Ekyokusatu buli Munnayuganda ayina emmoloka kubanga tetulina trusted means of transport, public transport nga mu bitundu ebirala. Abakozesa train n'ogamba nti kati baplanning nti bateekewo bagita metro nti omuntu nzija n'emmoloka yange nentuuka e Nateete nengirekaawo nenninya baasi oba nenninya ki ka train ne kantuusa wakati mu kibuga nengenda ku mulimu gwange nenkola bwe mala moloka nengisanga eri kitegeeza sina kujja na moloka wakati mu town. Kitegeeza nti boda sijeetaaga. Boda ejja kuba endeeta entuuse ku baasi endeete entuuse wakati we town. Ekyo kijja kujjawo traffic ne ssaawa ze tuwonoonera mu traffic nazo tuzikole ki tuzikendeeza. Ekyo bakitegeeza government. Ebyo byonna babikola okulaba nga bajjayo omutindo gw'omuntu g'Omunnayuganda ne babiteeka ku lupapula ne babiwa government. Now bwe bamaze okubiteeka ku lupapula ne babiwa government nayo neyisaamu amaaso kati babirese mu parliament. Ffe bamemba parliament tumaze ebbanga nga tugenda mu Christmas twabitamu naffe ne tubagamba bye tulowooza ng'abakulembeze b'abantu ne tukuba mu toki mu plan eno ne tubagamba n'olwaleero olunaku lwonna bye tubaddemu mukoze oluguudo okuva Busega mulutuusizza ate mu kkubo temulumaliriza nga memba wa parliament agamba luno oluguudo mulumale bwe muti ebyo byonna bye tubadde tugezaako okuba plan. Bino byonna awuliza ayagala kumanya tebiriimu kankibuuze Betty tebiriimu ssente. Ekyo kyembadde nzirako nze enosona amalirize abaliraki ategedde bulungi nti bwe tumalidde nga tubalaze ebituli ebiri mu ntegeka eno era enteekateeka eno tubagamba abange mugassemu n'ebintu ebiriwo ng'ate mulimu bye muleese batulaze eyo bridges entindo olwaluti lwaleese mu kitabu nga balaga nti bagenda kulukola mu myaka gino ekonaye oluguudo lwaggwa dda naye oli ku Manduso. Light High School somero lya day and boarding era nga lya bawala n'abalenzi nga tusomesa amasomo ga arts and sciences. Asomesa baffe batendeke bulungi mu nteekateeka ya curriculum empya. Ebisolo byaffe biri ku mutindo. Bw'oleeta omwana ku Light High School tusobola kwejjusa kuba tulina library ejjudde obulungi wamu ne computer lab. Somero gazi bulungi era abayizi baffe beenyigira mu butereevu mu by'emizannyo. Omwana azze ku Light High School tayiga bya mu kibiina byokka naye atendeka ne ku by'emikono eby'enjawulo. Weegatte ku Light High School. Light High School tusangibwa Ssego ku Katale nga wakayita ku Nikan Resort. Mwenye bisinga ku besimu 0705 199900 oba 0783 345. Mirage kulw'okutumbula omutindo gw'empereza yaffe Mirage Tiles tubategeeza ntituza customer ffe wonna ntuli mu kudaabiriza edduuka lyaffe lisangibwa ku 6th Street GR Plaza okulina offices zaffe okulina offices za National Water. Wabula amaduuka ga Mirage Tiles agasangibwa ku Bugoloobi Chinatown maaso ga Uganda Baati mu Rwana Road Magule era tuweereza buli kintu kati weekisanga omuli tiles, sanitary ware, adhesive grout n'ebirala bingi ku miwendo ate twagisaliddeko ddala nnyo. Onye bisingawo
tukubire ku simu ziri 2 emweri 0754 43 45 oba 0779 99 399 kyekikuluma disiki zasesetuka naawe zebinywa bikuluma kati emboozi tokyadda muginyumya kasoba nga oli ku CBS nkulagirira eddwaliro liri Kawempe maaso ga banka bagita Equity Bank lino liggwonero lyokuwona disiki zasesetuka mugonatuula ne kuba mukinya ate nyama yakutte magumba naawe zezinnuma eggwonero lirabise liri wa Kawempe ku 5 okulina Equity Bank bw'oba obuze ng'okuba essimu 075 19 33 00 wa 0764 58 59 35 nga wabuze nti abange ze disiki zasesetuka nze amagumba gannuma ate gayingira mu nnyama eggwonero lyeryo ku 5 Kawempe okulina Equity Bank kuba essimu 075 19 33 00 lumuli nalulima mujja kunsonyiwa njagala kinga ino koluwa movement ono agitembeete agiguse asimu honorable mukama wange ekintu kino kinene nnyo nsobola butakigusa actually naye kati kanki njagala nnyo abantu babene batambule n'okumanya abantu bo bamanye nti gavumenti eba planning ezze n'enteekateeka gyo bapulaningira ate enteekateeka eno ebaddewo naye bulijjo ekitutta kati wembadde ntuusa actually enteekateeka yoweeri kale ndeke kugenda mu details za strategic plans zigenda kubatawanya naye ekikulu nnyo tumanye nti buli kimu gavumenti kyekola ezze bekoze ekiplannings now lwaki bagirese mu parliament bagituleetedde mu parliament okulaba nti ffe ng'abakulembeze abali mu parliament abategeka budget oba abasalasala keeki y'eggwanga sente zigende wano bwe tuba tuwa sente z'eggwanga tumanye nti pulaani etambula bw'eti gavumenti eyagala etuukirize kino nekino so bwe tuba tuteekayo sente tulina okuziteeka okusinziira ku pulaani eyo meaning that budget zonna zetugenda okuyisa mu myaka gino 5 ejijja zirina kuba nga zigoberera projects eziri mu katabo kano bwe tuba tuyisa sente z'enguudo enguudo bazalambuludde bulungi awo era speaker wabagambidde nti akatabo kano musooke mukazeeyo mukatumenyere projects muzidistributinze mutya Buganda efunye mmeka Bunyoro efunye mmeka Northern Region efunye mmeka Eastern efunye mmeka ne Western efunye mmeka era ekyo nakyo bagenze kukikola then bwe tugaba sente wali mu kuzitematema tumanye nti zino zigenda kukola bye twakkaanyako ffenna nga abakulembeze mu parliament so the main objective kwade kunoonya sente naye awo kyobuuziza sente zivaawa sente ez'okuddukanya kubanga bino okufuna sente olina okukozesa sente very good no sente zigenda kuvaawa okuddukanya programu eno kusinziira ku nnyingi za gavumenti side ya NRM kyetuva tukubiriza abantu bannaye emirundi egisinga tubadde tutegengalo mu bazungu okutuwa essente okuddukanya programu zino era kyovola nti n'olwaleero tubadde tulina mu loan zetubadde tuyisa eza African Development Bank eza Bank of Abu Dhabi and something like that. There were like 5 projects eziri mu Eastern Uganda zetukanyiza twawadde olukusa bagende beewole baje bakole enguudo ezo kitegeeza ki nti tulina okunoonya sente zino era mu kwewola ne mu kwongeza omusolo era mu mwaka guno era gwe gumu gw'omukaaga tulina kutuula tunoonye emisolo tunaagijjawa okulaba nti tutuukiriza programu eno so plan ya bwe tugiyisa nga tukanya nti buli omu agenda banyina kyafunyeko katudda mu kunoonya sente era kyovolaba nti bwe tuva bwe tuti mu kugiyisa mu weekend obejja then tugenda kudda mu budget okutematema sente ez'okugituukiriza embalirira eyina implementation plan yayo buli mwaka tulina bye tujja okukola buli mwaka tulina okujja so that implementation plan ejja kutambulira budget buli gye tugenda okuyisa ejja kuba etambulira ku implementation plan oba ku bakita entuukiriza y'ebintu bya plan eyo budget erina kutambulira ku ekyo so mugaso gwa enkola eyo gwe okugirita mu parliament tugikube mu tooki tugikanyeewo bwe tuba tuyisa sente mu parliament tuyise okusinziira ku plan gye bayisiza olunaku lwaliro yes mulimu ebibadde biseemu SL kyabadde ayogerako nti
oluguudo olumu lwali lwakolebwa olutindo lwakolebwa olwaleero nalwo lujjiddemu kituufu ayagala sente za dukola ate nga balumala odukola Medi omugaso gw'okuleeta pulaani eno mu paalamenti gwegwo tukube mu tooki bye tusangamu ebitali bituufu tubikole ki tubijjemu then the final draft oba gye tunaaba twaprovinze yejja okuba passed as the national development plan naye nga paalamenti enakuba mu tooki bale tesobola kuba plan kati okuva n'olwaleero n'olutindo olwaggwa bataddemu bagenze kulugyamu it could have been an error. It could have been a mistake. Mubadde mu ne typing errors. Nazo zibaddemu. Naye nga ffe bamemba gwe mulimu gwaffe. Okucheckinga, okuba mu tooki, okulaba ebirimu ebirungi n'ebitali birungi, n'okulaba equitable distribution obwenkanya. Kubanga osobola okuleeta national plan nga district eri Antone terinamu na project neji. Wakiso nga ina project says kati bino byo byatwale tunulu na kulwaleero asimu wasitukira eno singama tibana ngamwagadde nnyo Wakiso very good kati olunaku lwaleero amatiya lwanga bwanika very good olunaku lwaleero kye tubaddeko na fena ne tukkaanya kati bwegenda okudda nga bino byetukubye mu tooki nga babiterezeza genda koma tugiyise bwe tumala okugiyita ejja kuba working give me the right jakwa working document budget zegwanga zonna for the next 5 years zijja kuba zitambulira ku kitabu ekyo oba ku program eyo lumu waliwo ansesezza nga yagala bakole ekyuma ekikebera emyaka nenga tibali kiri mu Uganda nenga mu nsi yonna tebakikolangako nenga kiri mu Uganda eno bande ngamye kyonna bino nyabinyu myaka wasibisi oli agati twa ekyuma ekikebera emyaka aliwo doctor nga kiridda wekyo doctor bamuyita Dr. Nzivwa y'omu ku bapathologist abamanyiddwa ennyo mu nsi yonna naye Munnayuganda akolera wano kati yataddeko ku tweet ye n'aga nti mu bulamu bwe ng'omusawo ekyo tawulirangako nga baali bakikoze naye mu ya Uganda ekyo kinyumidde nnyo kozi naye nga muno mu development plan 4 bakyagala simanyi baagala kukebera gyani nange simanyi kati Medi linda katono nnyo Fwano nalima omukazi anaanoba tasimba mwanyi bano nga beetegese lumu bano banagenda kakati mwabagala bagende bano nga beetegese omukazi anaanoba omukazi anaanoba naye tasimba mwanyi waliwo omukazi akugamba nti ngenda nasimba emmwanyi naye nga ngenda naatera ogenda naye nga tagenda naye bano buli lw'omugaa nti genda nti emmwanyi ate ze nasimba kugamba bano naye bano tubalaba bali ku kiri omukazi anaano batasimba mwine bo basimbye lumu mugenda kikola mutyo Medi bano waliwo okulaga ntosimba naye ng'oli mu kutetenka tewali kivaayo emyaka tubalaba kakati Medi nze kantandika tone mabega nti development plans ezo zikolebwa ensi zonna zizikola si Uganda yokka zikolebwa naye buli development plan eggwa bayina okukolako kye bayita assessment mujja nange kumpayo ekigambo ekituufu to assess bakola review ne bamanya nti eno plan byetwateekamu byetwateekamu ne bapima bituukiridde nga tebannaleeta ndala naye kaakati tukyayina ekibuga Medi ekyava ku development plan 1 nga kikyayina enguudo ez'ettaka Medi nagendako Dar es Salaam 1 Tanzania Tanga Road kumpi tebakyayina luguudo lwa ttaka lwonna mu Dar es Salaam nabo balina development plan naye we twasomera nga bakuga nti ekibuga ky'e Dar es Salaam kiri mabega nnyo okusinga ekyaffe ekya Uganda kati bw'ojja mu Uganda actually oyita mu a big slum of some educated and rich people nga naye bali mu gusiraamu ogunene kakati plan eya Uganda enteekateeka yandisookedde na kunfaanana ya face ya kibuga ebisibya road mayor oba yaani abikola naye biva eno biva mu Ministry of Planning kakati nze ekikyasinga okunnuma wano nga tunagenda mu byalo ekibuga Kampala ye face yaffe nali wano nenkunyumizaako mukwano gwange eyajja twajja nga tajjangako mu Uganda ne tutambula tuba tutuuse wali ku Entebbe Road nambuuza kati site eri luddawa nga tetugituukako yali muzungu
nesiddamu nga kwegamba ndaba tuli wakati mu site naye yasuubira okulaba site endala. Kitegeeza nti ekibuga kyaffe kikyali kibi. Okuva mu development plan 1 mulimu sente ezijja okulaakulanya ekibuga. Bandisoose ne bakola assessment, esente ezo zituuseewa okuva ku 1 ne tudda ku 2 ne tudda ku 3 kati tugenda ku 4. Tugenda ku nteekateeka ey'okuna. Kaakati njagala tulabe obutali bwenkanya obuli mu distribution oba mu ngabanya ey'omugaati. Medi nva wano n'envuga n'engende Moroto nga sirinnye ku ttaka nga mpita ku Kolas. Nava Soroti okugenda Moroto waliwo mayiro 10 n'ensanga emmotoka ndowooza nga 6 zokka nga ziziyita ku luguudo olwo. Okuva oluguudo olwo luva okugenda Palisa oyitemu ogende 10 nalwo lwa Kolas. Olwo lwanyiiza nnyo lulungi luyitirivu naye nasangako emmotoka 2 ng'emu efudde ng'eriko ebikajjo ku mayiro 75. Bw'ojja wano mu Buganda naddala abantu tebaagala twogere ku Buganda buli twogera ku Buganda nga bagala tuli basosoze. Bw'ojja wano mu Buganda era local government central government saagala giyita central ekigambo ekituufu central region era ye Buganda ekigambo ekituufu okukijjawo naye ekigambo ekituufu kiri eno Buganda. Kati bw'ogatta Kampala gye baayagala okutuggyako nti si ya Buganda ne balyoka bagatta Kampala mu Buganda wano w'osinga okusanga enguudo z'ettaka bo ne batubalira nti enguudo nnyingi eziri mu Buganda, enguudo ezo ennyingi ziyita mu Buganda kuba tezirina walala we zirina kuyita nga zirina gye ziraga. Oluguudo oluyita ewange ebusunju lugenda Hoima, oluguudo olugenda e Masaka terugenda Masaka lugenda Mbalala, oluguudo olugenda e Mitiyana lugenda Kasese n'awalala, oluguudo oludde no mu Eastern olugenda Ejjinja terugenda Mukono lugenda Jjinja n'ebitundu ebirinaanyeewo. Kati enguudo eziyingira munda muno omuli abalimi b'emmwanyi ezisinga 90% za ttaka ate nga mbi nnyo ekyenkanidde awo. Bw'ova ye naakugamba wakaŋŋambe wammwe, bw'ova e Kakiri ogende eyo e Masuuliita, emmotoka yo bw'otuuka wali osooka kusaba Katonda oba onootuuka oba tootuuke. Okuyitiramu ddala ogende eyo otuukewo obulenzi ekkubo lya ttaka paka gulu paka eyo yonna okugenda bw'oyitamu bw'oti ogende otuuke Luweero ogende otuuke Kayunga eri zonna enguudo za ttaka. Bw'ojja ne waffe Mitiyana enguudo zonna eziyingira ekitundu kyayo okwongerako akiyita ky'Ennamutamba omuli amajaani ago mangi nnyo gajja ne gatuuka ewaffe ekijjudde ne gajja ne gatuuka e Luwonvu. Amajaani gavaamu sente nnyingi nnyo, enguudo zonna ezigendayo za ttaka. Kati ogamba ki? Kakati kye ngamba ngezaako kulaga bantu nti wabaddewo obutali bwenkanya mu kugabanya keeke ezo. Era njala nnyo okwebaza sipiika okuleeta ekintu ekyo kuba kijja kutuwa enjogera yaakyo. Distribution buli kitundu kifunye kitya. Katujje kwebaza nnyo 27 ezakayita ku ssaawa 2 okuloba temera mu nteekateeka y'eggwanga. Ffe tetubeerayo puroguramu ey'okuna mbantudde Parliament biki ebiriyo otambule n'okumanya. Kati kino kikutte twala enteekateeka gye bayita NDP National Development Plan ey'okuna ey'okusateggwako mu June 2025 guno gwe tulimu ey'okuna etandike byonna byakuteekerateekera abakulu bano gye babadde era babinyonywedde bulungi obenga omanya eggwanga lyaffe gye baliteekerateekera. Atugambye kinyoma Enos Asiimwe nti bino gavumenti y'NRM yebiteekateeka kuba yeyina obuyinza yebiteekateeka. Oyagala omwana we okusoma obulungi ngali mu mbeera yeeyagaza mulete mu Timina Schools Luweero nga ssomero lya day and boarding ate nga lya nassale ne primary ebiina bigazi bulungi ate nga n'abasomesa batendeke ddala ebisulo by'abaana bya mulembe ate nga bigazi bulungi. Tulina library engazi ejjudde ebitabo wamu ne computer laboratory eriwo nga ekikulu kyayo byonna biweetaagamu ebiri bw'eri okubangula abaana mu computer
enki computer laboratory eriwo okugunjula omwana mugabikwatibwa ne computer mulembe guno wa computer. Tulina library nga zijjudde ebitabo. Omuyizi waffe tasoma bya mu kibiina byokka wabula tulina ne resource center enayigirizibwa omuyizi ayigirizibwa kufumba okutunga ebyemikono byewandyagadde omwana we yenna ayige bino tubimusomesa. Ku Timuna Schools Luweero omwana yenyigira bulungi nnyo mu byemizannyo ate nga ebisale byaffe biri ku mutindo. Ebisale byaffe birungi ddala ate nga bijja mu nsawo ya buli muzadde. Okuwandiisa abayizi abapya kugenda okuwandiisa abayizi kati bawandiisa abaana mu Timuna Schools Luweero era kutegeeza ndisangibwa Kasana Luweero ngodda bayita mu Mabaale ward. Kumanya ebisingawo simuli 0707 549 0787 0684 Our future begins here. Tukulembeza mazima buli kye tukola. Twawandiisa erinnya lyaffe baliyita Honest Estate Developers. Tulina ettaka tutunda tuzimba amayumba tugatunda n'oggula amayumba. Tutunda amayumba tugazimba tugatunda ate n'oggula amayumba. Honest mazima ameerere. Estate Developers tulina ettaka Gaza Kiwenda, tulina Mabombwe, tulina Kakiri Nampunge, Nansana Bujuuko Kigoma, Namusera Bugembe, tulina Namusera Faith 3, tulina Kakiri Mwera, tulina Kakiri Magogo, tulina Gobero Muguluka, tulina Wakiso Kasengejje. Eyo nettaka tulirina. Tulina Nakawoka Ziru, tulina Lutaba Expressway. Aba Honest Estate tulina estate zaffe ziri Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estate Developers tuzimba n'okutunda amayumba eziwedde. Honest Estate Developers tulina estate zaffe zonna zirina amazzi n'amasanyalaze, enguudo kawerete era n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe emirundi gyaffe mirungi era bakizwe n'ekibanja mpola. Honest Estate Developers tusangibwa ku Martin Road mu kibuga Kampala mukadde yeri Martin Road. Jyangu agenda ku Aga Khan Primary School around about mukono gyekola ekipande kiri bawandisa ebigambo ku nnyukuta emmyufu ziri ku kisenge ekyo kisoma nti Honest Estate Developers ku Martin Road. Exodus College somero nalyo liga nti awaayo kuba omwana w'omusingi mulungi kirungi bawandisa abaana senior 1 paka ey'omukaaga basomesa arts and sciences era bagamba bibiina bya mutindo waggulu bino bitegesa omwana okusoma weebiri essomero lyabalenzi n'abawala ebyemizannyo babimanyi bulungi balina bwenda okutumbula ebitundu by'abaana ekyo bakitako nnyo essira abayizi baabwe bali munda balina kompyuta ejjudde obulungi kompyuta lab ejjudde balina library ejjudde obulungi essomero gazi bulungi abasomesa abayizi okusoma abaana bakumira ddala bulungi nnyo abasomesa balina obukugu okusomesa omwana mu curriculum empya era nga omuzadde yenna alina omwana ku Exodus College teyejjusa. Exodus College tuwandiisa abaana kati twatandika dda mu December tukyasoze ebifo bitono nnyo leeta omwana asome tusangibwa Wakiso mu town nemera ku maaso kilomita ziri 4 zokka ojja kuba isomero for dira ali ku muno gwa ddyo era nga tuli ku simu 0700 437 0 Exodus College Discipline and Determination. Kulwadde ky'obukuluma kafuba si kafuba kifuba kyekikuluma olina infections asthma pressure sukali prostate kyekikuluma baba nabajjena habos abakola Covidex nga bakulira Professor Ogwang ebikuluma na byenjogedde kwa bijjanjaba sukali pressure prostate infections ekifuba ekisiwa mbana n'abantu abakulu eddagala baalisembeza wooli Nansana baalireesaawo ku Sam's Crisps emutungo baalireese Namugongo gyeriri emikono gyeriri ensambe baalireesaawo enti nekiwato eddagala baalireese Hoima Duhanga Road roundabout baalireese eddagala gyeriri Fort Potro yonna Kasese eddagala baalireese okola otyo okuba simu awooli newaganze n'ekifo gundi eddagala ndisangewa essimu ze zino wammanga 0705 83 23 oba 0772 03 472 Jena Haboza bakola Covidex kalwene eddagala erijjo balokulembera Professor Ogwang 0705
43 23 lumu tumalize. Mbadde nkyayagala kumaliriza nti mbadde kankwate ku sekita emu yokka ya nguudo ebisigadde honorable ajja byogera ndage ebbanga lyonna development plans we zibeereddewo wano mu Buganda kumpi tetufunye namu. Katulabe enguudo ezikoleddwa eza koolaasi kasokedde nga zitandika. Waliwo oluva ewa Anthony n'ogenda n'ogguka ebuyikwe ekisoga. Waliwo oluva wano kisogirinya amakage gye gali n'ogenda n'ogguka ekalagi olwo kati n'wabeerawo oluva ekayunga ne lugenda ne lugguka ku Nayiro. Olulala luli Masaka, nguudo Masaka ziriyo 3 zokka. Olugenda eri Bukakkata lwe luliwo ndowooza n'olugenda Bukomansimbi. Kakati lugatteko oluva Empigi ogenda otuuke Gomba Sembabule. Wali endala tewali ndala. Kakati ezo zenguudo ze bakoze wane zigenda munda nga teziyitamu okumala emyaka 4. Kakati waliwo enguudo eziri very important nga ziriko traffic ya maanyi. Waliwo enguudo ezimu eziri mu Butambala omwo naye ezo teziri mu development plan pase. Naye okuva ensozi 2 okujja otuuke Ekikonge waliwo kilometers 8. Naye osobola okumalawo essaawa nga nnamba olw'obubi bw'ekkubo. Okuva Emitiano okugenda Busunju oyitemu ogenda ogwe Nakaseke Industrial Park. Wayitawo ebimotoka ebizito, traffic eri so high ku luguudo olwo. Oluguudo olwo tulukabiridde emirundi n'emirundi teri kikolebwa. Bw'ova Emitiano ogenda otuuke ekyamusisi ogenda otuuke eri Ekiboga. Problems njereere amakubo gonna mabi. Kakati twandibadde tugamba era nze bwe nabanjogera mu parliament yenjo ogamba nti areas ezifunye enguudo kilometers nga nyingi okusinga naddala wano kuba omusolo ogusinga guva wano. Area ezo tebandizongedde enguudo nyingi kubanga era ndaba areas ezafuna enguudo nyingi luli era kumpi zisinga enguudo nyingi. Kakati twagala enguudo ezo naffe bajje bazikole wano tutuukirize honorable Kyabadde agambe kya sustainable development. You cannot have sustainable development nga transport network mbi tosobola kukikola. Ekisembayo Medi ngenda kukikona hinting kukonako bukonyi amazzi nakati neewonya Medi ensi Uganda okuva Emitiano wano okuva ne Kampala okutuuka Emitiano yita ku migga 5 egitakalira naye awo kumpimpi mu kilomita emu oba half a kilometer abantu baba tebalina amazzi. Okutambuza amazzi si kye kintu ekizibu ennyo. Actually government kyeyandisoose okukolako ne kibeera nga nti tuva mu seasonal farming ne tubeera nti farming mulimu ng'amazzi gali available naye amazzi tewali tukyasima boa ate ne boa government si yezisimayo babaka ba parliament fe tuzisimayo. Kakati eyo nayo problem. Ekisemberayo ddala is health n'amasomero. Amasomero Medi bazimba amasomero tebatekako nyumba z'abasomesa ne bazimba amalwaliro ne bazimba katono bwe kati nga kalinga ka toilet nga kali ewange kasiikombe. Kakati bandisose ne bakola assessment eya development plan zonna ezikoleddwa nga tetunnayingizaawo ndala ne tugamba nti ebitaakola byonna tetukola 4 bye tuba tusooka okumaliriza tulyoke tudde ku development plan number 4. Bina atuyamba tibituyambe ebyafo lumu bino bye bagenda okukola ate oba ebya 3 biganye bakozeeko 17% fojo gye banaakola 100% era bajja kubanga oli omukazi anoba buli ddakiika akugamba ngenda naye nga tagenda ng'akolayo akamusiba awaka. Ndaba basimbye mwanyi nalima Medi ekinnumye omanyi gwe tutuukidde nga kuba leero nze ntudde mu parliament paka okuva yatandise paka weewedde naye ekinnumye nga bajiga development plan fene eyita kwe kubanga tuse ekiseera nga bannaffe bano abasaidi eri olundala nga ddala balaba ebituli kyekiri wa gaps ebiri mu document oba nga plan gye baleese naye nga bampi bagamba abanga obudde butukutte kuba kati ekiriwo eno development plan 3 eri mu kugenda mu maaso egenda koma mu June w'omwaka guno tebeze emyaka 5 emabega nga mumanyi nti nno
ngeri enteekateeka gyetambula egenda kuggwako naye ne mutuuka okubanga musemberedde okubanga mugenda mu mwaka omulala naye nga temunnabeera ready kyekitutuuseeko olwaleero ne twewuunya ddala bannaffe abatufuga era abakulembera Uganda eno ensi baagikoowa abakugu be balina be batamanyi kyakola oba bo ba ministers abaleta documents mu parliament beba tafuna budde n'olunaku n'olumu kuba tutunuulidde ebituli tubagambye abakulu mulese naye mwatugamba dda tuli mu program based budgeting tituli mu nsonga katutunya programs ti program eno olina ogyetegereza nti eri mu wakisi ebyonguudo byonna birina okubanga bitwalibwa line emu naye ate kati n'obisanga nga buli local government yeekolerayo nga buli omu nowa local ministry ya local government naye yeekola kwegaana newesanga nga tukyali mu kye bayita sectors wakyaliwo obuzibu era ekyo kikuzaayo n'emabegako wotunira kati budget gye batuleetera ku parliament kubanga ekizibu kye tufunye nga Uganda olwaleero bagenze ne baleeta budget framework paper naye ng'ate bagiplaningidde mu kintu ekitaliiwo yeno olwaleero gye tuyisizza naye ng'ate erimu ebituli ne tumaliriza nga tubateeramu ebintu ebira byonna nga tubalaga n'ebintu bye bagenda okukola ng'ate byaggwa dda ebirala tubyetaaga bikolebwe ebyo byonna nooyogera gina agimpereza omubaka nti emaze okuyita with amendment kati kyenkugamba ngani tebyonna bimwogera abagambi tebamala maanyi kati kyenkugamba nalima mugamba agenda empola tugiyisizza atigezaako okukulaga nti tuli wakati mu buzibu tutuuse nabo nga tubalaga abanga ekidocument kyemuleese katonaako document gyemuleese okugiyisa with amendment baleese ekitabo kyabwe abakulembeze mu parliament bakikubye mutoki wa parliament ekikubye mutoki ne bakanya byebakola ki bye balina okukyusaamu kati bagigambye okay fenga parliament tugiyisiza mugende mukyuse then bwe muwala okukyusa mugireete wano tuja approve ekigambo approval kyawedde dda agambye tufunye obuzibu nkuwaddaawo kasome katono nkugambye mbadde mu parliament kakati kiri approve with amendments naye mulimu ekikoleddwa speaker nanti bajje bakomewo balage within a month buli distribution nga kakati ngezaako okulaga tuli wano mu birina okutambulira mu document eno eyitibwa plan mwe muli budget kyagambye ekyo speaker nti muleete balage buli area bwefuna era wajja kubeerawo debate feeyo gye tulinda naye nkugambye tuyisizza mu buzibu naye nga kiragibwa tikirina ebituli naate jjukira budget ey'omwaka ogutandika July 2025 ono already yakoleddwa dda kubanga yateekebwa kyebayita laying on table yatuweebwa dda ne committees zigenda kukola ki kutandika naye okubanga ne committee education yo yabadde etandise dda okuyita universities n'ebirala byonna naye nga bw'olabye nti document eno yennene buli kimu kiba kirina kugwomu naye tukitunuulira committee zatandise ate ekidocument ekinene kirina ebituli kati kyenjagala okulaga nti akati abagaba naffe buli lukya ke basiiba bateeka eri eggwanga lino ne libanga abantu batudde ma office emyaka 5 gye gituuka okuyitawo ne mubanga bye mutusobola otulagako nga kati eno NDP3 ewedde ne bakulaga nti nno mu bimu ku bye yafuna nti outcomes programs zaali ku 18% ne tunulira program outputs zafuna 12%. Projects kwegamba ne tubanga tetusobola na kuweza 3 ku buli 10 kweyo NDP3 eggwako naye nga ne NDP4 ogitegekedde emyaka emirala 5 naye bw'ogitegese togireese mu budde kubanga twandigenza okutandika budget process gye tulimu kati nga wagireeta dda tokikoze naate bakugambye eno NDP4 yali alina okulilayinga nnyo yali alina okubeerako ng'etunuulidde nnyo buli district biki ebirimu kati bakugambye wange kati eyisiddwa dira districts zisooke zirabe ate zitandika okudda wansi kye bayita planning ng'ova waggulu ng'okka wansi ekyo kye kimu ku bireeta obuzibu ddala ebiseera ebisinga olina kutunuulira ng'ova wansi ng'odda waggulu kye bayita bottom up ekyo ng'okirese tutunuulira era bannaffe nga bazze balina oluyimba nti tuli mu kulaba nga economy efuuka fully monetized kweganga kinga buli omu alina ku ssente naye wetutuuliranga ensonga y'obulimi
gye bayita agriculture nga tofuddeyo wadde ogituusa ku 10% kumi ku buli 100 ku ebyo by'olina okulaba nga bannayuganda buli omu akwata ku ssente ng'ekyali ku 4%, naye ng'ate gwe otulagamu eno NDP4 nti otunuulira nnyo ebyobulimi, tulaba nga Medi waliwo obulimba. Era ffe tumaliriza nga tugamba abange mukkirize alternatives ze tubawa, kubanga si gumu sebiri nga tubawa alternatives. Ekikulaga kye baddiranga kati budget egenda mu maaso bagisitula ne bagitwala ku trillions, ne baba nga bagiteeka ku trillions 7.2. Ne tubagamba abange Uganda nga tulina kuba ku trillion 43 nga budget ya Uganda. Kati ngawe babadde bakirizaamu era budget gye batuleetedde eri ku trillions 5.7. Naye olaba abantu baba nga bataddewo ebiruubirirwa nga bigazi naye nga ate tebabitwalidde budde kubitegeka. Bannange tumaliriza nga bannaffe gavumenti ya NRM engeri gyetambuzaamu eggwanga esusse okuba ey'ebikukujju bwe tumalira nga buli muntu yenna ye atunuulira n'agamba kiki kino kye tutuuseemu. Bano ddala eggwanga abali kulembera ebitabo balina abakugu abali mu bitabo oba nedda. So kye tuva tugamba Medi era olanye ekanya atukulembedde leero mu kuleeta minority report yaffe abadde abasabye nti abange nga naffe side yonna kye tuliko titusooke tutereeze ebiri mu budget eno tekitulobera kusooka kulindamuko ne tutereeza buli kimu ne tutereeza NDP4 nga bwalina okutambula nga tugyemu kakica yenna ne tumala ne tuddira budget ey'eggwanga ne tujja aligninga okusinziira ku ekyo nga bwe kirina okubeera. So tulaba obuzibu era tugenda mu committees naye nga waliwo obuzibu nti document enkulu etukulembera emyaka 5 already erimu ebituli. Eddakiika tukomyeyo ku mpewo eddakiika ziri 13 zibulayo okuwera essaawa 3. Indian Institute of Health and Allied Sciences eyita abaana bonna abamaliza sini ey'okuna ne mukaaga omala abantu mwenna okujja okwewandiisa mu January intake masomo gano wammanga mu certificate oba diploma muki midwifery kuzaalisa, pharmacy bya ddagala, clinical medicine, medical laboratory byonna technology laboratory zijjudde bulungi. Era abaana baffe aba Indian Institute of Health and Allied Sciences tulina enkolagana n'amalwaliro Butabika, Kayunga n'amalala mangi. Abamaze okusomera ne waffe mu Indian Institute bagenda ne beegezaamu nekola practical malwaliro ag'engambi Butabika oba Kayunga. Tusangibwa Luzira, Kirombe, Butabika Road okunana Royal Palm Estate, Indian Institute of Health and Allied Sciences. Tuli Luzira, Kirombe, Butabika Road okunana Royal Palm Estate. Esimu WhatsApp 072 93 4 Lubiri n'abagereka primary school Beranga Ekitangaala. Lubiri n'abagereka primary school bategeeza abantu mwenna nti abaagala abaana bammwe okusoma mu Lubiri n'abagereka primary school omwaka 2025 guno gwe tuliko interviews zaatandika dda omwera n'abayizi bawandiisa abayizi mu bibiina byonna kutandika ku nassale sono liwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo era ligiriza abaana okukosa kompyuta, obulimi, obulunzi, ebyemikono okutuuka mu Lubiri n'abagereka primary school. Yingira ku mulyango guli ogw'omundeeba oyambuka empola so mujja disanga oba obuze kuba essimu 0782 75 62 44 oba 0753 79 49 Rakai Community School of Nursing. Na wale bagamba nti tutegeeza abantu mwena mujje musome era mujje musome intake yaje tugenda must tuwandiisa abayizi mujje musome funa diploma oba certificate mu nursing oba midwifery. Eri mu abayizi mwena bina certificate wandika okusoma diploma namwe mujje mwewandiise. Eri oyo nayagala era ine ekitutu ky'omwana wo okufuuka omusawo. Rakai Community School of Nursing weri kuba ina abasomesa abakugu ekifo kisirifu bulungi. Atusangibwa Rakai okumanya ebisinga ku besimu 0752 6 93 Vatican Gardens ku Suna Road ekutuuse ku Nyana Mamaso ga Lifeline Hospital kifo kya Mulembe jangu omulio kyokumala kennaku baina accommodations rooms nsufu nyonjo
ngazi bulungi, jemweri, instructor wali batendeke bulungi, balina steam sauna ne massage rooms, balina ekisawe kye bayita TAF. Ekikozesebwa abantu b'emyaka gyonna okukola dduyiro. Vat Gardens, Nyana Merina Restaurant, Fumamere Kinansi, ate Fumamere y'ebweru, itibwa Continental. Era bagamba gwe ayina emikolo ng'oyagala wakwanjulira, oyagala mbaga, kotegeka birthday party, baby shower, graduation, meetings za mbaga, jangu ku Vat Gardens Hotel Zana, balina parking ngazi emali ddala n'abakuumi tuli mu kikomera munda n'abakuumi wali. Vat Hotel Gardens, Nyanama, maaso ga Lifeline Hospital, kikafuko kakali ku mutindo kati akaliko. Vat Gardens Hotel. Simu 070M 8 8 9 22 7 9 Auna agambye nti olunaku lwankya ani agambye Kate and Beyond olunaku lwankya Spice Dana agenda kubeera mu Serena okuyingira gula tiketi ma okuyingira emitwalo 15 zinagenda kubeera saa 12 ngendo ngetandise enkya fenna tugenze ku Serena Hotel egenda kubeera Spice Dana nga sikuyimba buyimbi naye nga ajaguza emyaka 10 eky'ekisawe kyamaze emisawe ky'okuyimba yonna gy'oli omuntu waba akubizeko akawungizi munoonyeze ku Serena kyekifo kyokka ogenda okuwumulirako oyingira omwaka 2025 mu style ne mwana muwala Spice Diana kuyingira saawa yemende ojja kuba etandise n'olw'ensonga mu dduuka oyagala emmeeza emitwalo yakola okubeera ne banno emitwalo ojja kubeera $3,000,000 ebola 8 zokka okuwera essaawa 4 ssentebe w'olukiiko olukemberwa abavandimwe Mwami Frank Gashumba n'akakiiko akavuzi ak'abavandimwe bakola buli munyarwanda yenna n'asanga wano olina gy'oli nti olina okusomozebwa kw'ofunye mu ngeri yonna okujja mu olina okusomozebwa kwonna kw'ofunye kwonna okujja mu lukiiko mwe bagenda mujje mu lukiiko. Frank Gashumba omunyarwanda yennyini omuvandimwe ayita banyarwanda banne kaswa ti banyarwanda banne mujje mwegatteko ayina obubaka bwe yajja President Museveni bwayagala obbawa olwaleero. Omunyarwanda Frank Gashumba abagambye nti olukuŋŋaana luliwo nga January ku lw'omukaaga nga 11 2025 ku Speak Hotel e Kampala ng'endesangibwa wansi wa Sheraton Hotel essaawa 8 zennyini. Gwenna ali eyo nga wali oyiseeko mu kunyigizibwa n'okummibwa passport oba endangamuntu ng'oli munyarwanda kaswa munyarwanda munnammwe abayise Frank Gashumba mujja abawuli ebyajjibwa President situkira mujje mu lukiiko lugenda kubaawo ku lw'omukaaga ennaku zino zijja kubeera 11 2025 ku Speak Hotel wansi wa Sheraton essaawa 8. Jjukira nti eddembe n'obwenkanya by'oyagala tebigenda kugasanya awo ng'owootudde tebijja kusanga wootudde wabula jangu eno olabe agambye munyarwanda nti lwe balembeera nga naye kwotadde nasako mukono munyarwanda kaswa Frank Gashumba ssentebe w'akakiiko ak'abavandimwe ow'ekalungu. Hello. Sebo. Baramusiza amanya mutima gwa gwanga Mulindo wa David banange azanya kitalo ddala Honorable Sigirinya Muhammad naddala amafe abasajja abakulu b'amasimu ku radio tuzze tulwanagana naye ebbanga ddene okuzimba obulamu bwaffe okuzimba ebyobufuzi n'okuyamba bannayuganda n'okuba n'ebiteeso ebirina okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ogwo nno omulimu Muhammad Segirinya agukoze. Abamanyi Segirinya y'omu ku muntu avudde ewali nnyo okutuuka waali. Ffe omukulu Medi Nsereko biri byaffe bya Segirinya by'otamanyi. Tuzze tulwanagana mu mbeera yonna nga tuli naye naye nsaba Allah amuwe ekiwumu n'ekyemirembe. Amina sebo inshallah. Amina sebo. Hello. Ali ku simu. Hello.
Hello. Ali ku simu, hello. Tubakyoya. Kasoke nebaze gwe wenyini Medi Nsereko. Enkoze kyate. Butubadde ku erubaga ku ddwaliro. Kituufu sebo. Ewa munywanyi wo Segirinya. Nakusanze okuva ku saa 5 obutubudde wo fembi ku 11 ngo namba gutute. Kituufu ekyo. Mukwano gugwalize Segirinya nga mulanga. Anti waliba made by Medi Nsereko abo mbafiirako ina gye bali. Omusajja wamu omuzindalo watwadde omuzindalo bimeza n'ateesa mutamusuli n'atuza n'ateesaawo Medi ebenyo baidde akyokoze. Amina sebo. Susi abantu bakulira Medi naye ali wano. Nebaza nnyo maama Wakiso mukyala Naluyima yatukyali naawe maama ebale byonna byokoze mu Wakiso n'ebyokoledde ekibiina kyo ate kyobanga nkusane Samimbo Malende wa Kampala mwabakazi ababiri munupoze mbebaza Samimbo Malende wa Kampala naawe mama Naluyima banemwebale neze bufunze bwe mpulira nti nno lumwaga naye waali lumwali naye waali mundabire kasita waali mundabire n'oyo amune neze mpulira omuntu mama Naluyima newuunya ensimbi ze muyisa buli lunaku ne muyisa amateeka akaya omuntu wabiwulira mulinga mubi kwa CBS na mbira kukyazizaawo agamba ne fatumaze kino bakiyisizza nokuba bulungi ensimbi enteekateeka yino gyezze enteekateeka zizze yayinezze buli buki bayisa amateeka naye maama Naluyima katuyamba ki kunokulira tino obubimbi bwagenze engudo sinkole abantu bakibone mukyala abantu ibanywa amazzi amafu tewali masomero bakiranga maliriza zedi wa mupiira waliwo ensi ezimba nakyemalira ngayo abantu ensajju lyabwe ya mupiira naye Uganda terina ekisaawe ky'omupiira emyaka 4 ofuga abantu kitalo nnyo zedi bakyoya eddakiika zino ziri zibulayo 3. Hello. Sebo lyerinnya lyange sebo. Obuukabuuka. Ondikodinga ng'obuukabuuka. Munnange network engeri gyerunga yannadda mu kyalo. Bambi olabye n'obulwadde. Munnange bugaaya. Obadde nakyoka mutuggalewo? Kitalo nnyo ekya munnange Segirinya. Kitalo nnyo kya munnaffe. Omukulu onalebo Nsibambi yatutwalako e Tanzania n'omusajja oyo Segirinya. Era Mukama asaba amuwe ekyumula ekyemirembe. Amina sebo. Naye nange njagala kubuuza ababaka abali awo. Sente zino zituwulira buli kaseera nti gavumenti ekomyewo ekoze gundi. Eze n'enteekateeka namutayiika. Aha. Kakati ate bo ne bayisa mangu nga tebannaba kutubuuzaako ffe abantu abali eno waasi. Bwe mutuuke mu palamenti kakati temwatwerabira temukyalina birowoozo byaffe mwagala. Omusajja agambye tumalize one. Anange twagala agambye okwebaza kubanga gaye Nsereko tugambye nti byayise dda. Temukyagala birowoozo byaffe sebo mwewaggula. Kakati abantu tubeebuuzaako naye kati engeri emu oba endala tubeebuuzaako era bwe tugenda batuwa ebirowoozo era byowulidde enjogera ebimu by'abantu bange byenfuna. Njala nnyo okwebaza abatuwuliriza abatukubidde amasimu ate era n'okuddamu okusaasira famire ya Honorable Mohammed Segirinya Mukama Katonda Bwana Medi ekitabo bakirese mu parliament tutereeze butereeza era kye twakoze kati kizeeyo bagenze kutereeza then bakomyewo tukiyisize eddala abakulu gye babadde boogera ndoza babadde beerabidde naye ekikulu ennyo gavumenti erina kunoonya ssente okulaba nti enteekateeka zino bazituukiriza. Naluyima Medi buli omu ajja kufuna akadde alabe ekibadde mu paliamenti ya leero kuba wetukugamba nti weruba kiteeteeyi abakulu bano eggwanga balitambuliza ku bikukujju batambula ekiteeteeyi kiri ku bikukujju naye tumalirire mikwano tukyagenda mu maaso n'okukungubagira munnaffe Honorable Segirinya era abasobodde leero tugenda kusula kavule enkya tukere mu paliamenti naye okuziika tugenda kuziika Sande banaye tubasaba ffenna twongere okuba nga tusiibula munnaffe